Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akatundu akokusatu. Kakati waliwo ensonga endala mukama wange. Omuntu ng'abadde wabweru. Omuntu ono wabeera wabweru ng'alina TV ye, alina engoye ze, alina ebintu eby'omu nnyumba. N'agamba nti obutaleka bintu byange bino mu nnyumba. Ate ewaffe Naggalama, Masaka, Embalala. Sinayo bintu. Lwaki sitika ebintu byange eby'omu nnyumba? Jjukira mwagala lisiiti. Ebintu byomu nnyumba ebyo nga mbikoze mbadde nsoma mbadde mpaka sandika n'amande mu kiyumba nina kesi zange ez'engoye. Ebintu ebyo mubibala mutya kubanga omwana omusanga nga kesi y'engoye mu bagimuggyeko nga ne bakama baffe abamu abaana abakola mu nnyumba house manager mukama we amugulira engoye ng'agenda n'amugamba ezo engato ziwe maama wo zino engoye ziwe mwana. Ekintu ekyo kiri kitya? Neyanza nnyo Mwami Ali olw'ekibuuzo ekyo. Tulina bannayuganda bangi abagenda ebweru okukola oba olw'ensonga ezitali zimu oba kusoma. Nti Mwami Ali bw'obeera ng'okomyewo ng'obadde ebweru okusukka mu mwaka ogumu, ebintu ebyo situbiggyako musolo, naye ebintu bino birina okubeera nga byebintu byobadde okozesa mu bulamu bwo ng'oli ebweru. Kiba kitegeeza nti bw'oba ng'obadde obikozesa birina kubeera nga biri mu mbeera enkozese ebadde ekola, naye tojja na bintu bipya ate ng'okomawo n'ogamba kati nzira waffe kangula ebintu ebipya. Naye ebintu byobadde okozesa ng'oli ebweru situbiggyako musolo. Situbiggyako musolo kubanga etteeka terikkiriza bakubiggyako musolo. Nanti Mwami Kalumba babangulidde engoye, mukungula engoye ezibadde mpya. Kati mukungula engoye n'amanya nti abaana bange beetaaga taabu eri abakazi abali eyo babavubuka ng'alina abaana bana. Ne babagulira taabu mmeka? Nnya. Kati kikinneetaaga. Kino kituzza ku kiri mu vidiyo emu gye twakola eyasoose nti bw'obeera ng'otambudde n'ebintu by'ogenda okukozesa nga si byakutunda mu bulamu obwa bulijjo, ebintu by'otwalira ewaka, katugeze olina taabu emu, olina essimu emu, olina TV emu, era etteeka nabyo terikkiriza bujja kubanga bye bintu gwe ng'eyatambudde birina okubeera nga tebikka okusukka $2,000. Kati ebyo ebintu situbiggyako omusolo. So oli wa ddembe bw'obeera ng'obadde ebweru eyo, n'emmotoka ebadde mu mannya go kasitebeera ng'ebadde mu mannya go obutaka wansi wa mwaka gumu, era nayo situgiggyako omusolo. Bwe mba mbadde ndi wabweru nga nvuga emmotoka n'engitikka neŋŋamba nti emmotoka yakangitikke ejje wano, naye ng'eri mu mannya gange nti nze Ssemakula Ali, bw'etuuka wano mumba bw'ennamba puleeti. Yes, emmotoka eyo kasitebeera ng'ebadde mu mannya go obutasukka wansi wa mwaka gumu, obutaka wansi wa mwaka gumu ng'ebadde mu mannya go, kitegeeza nti logbook erina okubeera mu mannya go. Bw'ojja wano emmotoka eyo tusasula musolo. Naye bw'obeera katugeze Ali ng'emmotoka eyo ofunye omuguzi ogenda kugitunza John, kubanga etteeka gwe wennyini gwe wagireeta gwakola ki, gwe alina okugifunamu. Kati kiba kitegeeza nti bw'osalawo okugitunda ate gw'ogiguzizza aba alina okusasula omusolo gwe wandisasudde. Siba sirina gitunda. Gwe bw'obeera ng'ozze bw'osalawo okugitunda oli wa ddembe okugitunda. Ngamba nga ndi wano sirina gitunda kubanga oli abagenda kusasula omusolo mungi. Kati kiba kitegeeza nti bw'obeera ng'ogiguza omuntu oyo omulala, omuntu oyo bw'abanga agigula alina okuteekamu nti alina okusasula omusolo gwayo gwe wandisasudde. Mbanga nagireka mu mannya gange ne kadi ngimulekereze mu mannya gange. Yes, so baganda bange mbadde ne Mr. Kiwanuka ku nsonga za Yowala ebintu byange byadde ku kisaawe. So alina kyonna ekibuuzo ky'olina nze nsobola omutuukako essaawa yonna. Osobola okuŋŋamba nti Ali omwami onsaba omumbuulize kino, nsaba omumbuulize kino, n'essimu ngimukubira direct kubanga ate sigirina, naye nalwayizinze eddoboozi lituuka eri omwana wa wansi atasobola kutuuka kw'ono omwami ng'ate nze nja kusobola. Tukolagane bulungi okulaba nga tutambuza eggwanga lyaffe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.